kale senga ekyamazima amaaso gawonye era galaba bulungi ku muzindalawo wennyini weesabira akayimba k'oyagala kowulira ku mutima gwo ogenda otulaga omwana omulenzi obwedda gwe bayimba profesa tukakasa eddala nti ndiiriza ejjuba kiwedde kabakakuwe selekta polonia ate obaaniriza buto kale katuulire ku ddoboozi eyasenga Mwanyenezi bano bagenyi bo nsaba osooka obaaniriza omwana obalanseeko naffe okubalabako nenyo basenga awulire engalo okuva mu benvuma era dde nenyo senga tusibye bulungi musibitano basenga senga amakubo tugayisemu owulire engalo Mwanyenezi oli bulungi kuli kalekanana bangambye oluva ku mukolo kudonda Germany visa ye ekyaliko kakati munnange abantu bano balina abakulembeddera yeewaanyi nti gwe abamanyi ye gwe eyabaliriza okujja leero nga mwenda nti era singa si gwe bw'otafuluma ekyamazima omukolo guggweraawo abantu bano n'ensonga ebaleeseeko obimanyiiko oyise naye tukube engalo zasenga wanyinaze tumupira engalo n'akalulu ak'amaanyi kyesinga omwagalako bwe twali tumufuumbiza mu 9-6 simayiro gye yayina yakyayina mpaka kati tumwongere engalo zasenga wanyinaze oli otya omwana wa tata mulimu tyeyo bananga omuzira gwe kyayina kubawonyawonya wagiwonye kakati mwanyinazi munanga olina abagenyi era bagenyi bo naye obamanyi amaaso galwadde amaaso oh my god amaaso mu luzungu kyebayita uprooting amaaso ojja kiwulira amaaso kaleeta kalubiriza senga ojja nazo zirina senga genda mu maaso amaaso gokayiga kusumbuwa bano baprofesa byonna jja bikolako baddala besiga taata ndabira wasabiiti empenya olubi agayiwonya amaaso senga tuli baganda kanyongeze senga webale senga yagalizanga mubiwatiyagatwale ate okula amaaso okula amaaso senga okula amaaso alubindi lenzi byonna obimuwadde senga okula amaaso eyo lenzi senga okula amaaso mwongere lenzi endala ate no singa abagagga nina bangi kuba omulimu gwogenda tukolera ogw'ettendo mu kibuga kubanga Uganda senga nze kimanyi ogenda tulagayira bakulu batuzaale sikiriza nkwagirira omuvubuka mu ggwanga Uganda aliwa yeegulidde erinnya mu kulunda enkoko yaliwo oyo ekisansiza kiri kimwana mulenzi kibadde ki Juma akola mu nkoko Faruku akola mu mmere yange kati enkoko etambudde n'emmere yayo Juma somi olubindi senga kulaga lubindi Juma chicken Juma chicken mama Juma chicken ekiyumba kiramba nti nese wano Juma chicken Faruku nayo olwo gye tugenda senga mwanyinazi amaaso gateredde oba baterezezaako eriso lino olaba bulungi era ne Yesu weyasisikala obuzire bw'amaaso kasita yamusiimulako bw'ati obuzire yayimuka mu bbanga n'alekana n'agamba kati ndoba ne bamulako omuti ne bamubuuza kiki ekyo n'agamba ennyumba ya mwamba Yesu n'agamba naye mu ddwaliro Singa. Mutawala.
budde nga nkubitonya malalo toli banasikayo ebijjanjalo basigayo ettaka lyakende basinga sokogero bajjemu basinga bajjemu zine boyise nabo ekyamazima kyemulazeeko mu ntandikwa kyongedde okulaga nti ndiidi waawo profesa izejju era tusiimidde ddala amina twekubireko mu ngala b'envuma mulaba mu butakansi bonna webali bataata webali mukulu wange yabakulembedde omusumba bamaama gye bali bambi basanyuse nyo ne bagaba oyise nabeera bakulaba bakojja webali bonna wabayise bonna wabayise bonna akalulu k'abatakansi kakawulire ye mwami wange kulwa muwala wange ye okiriza Rebeka banange tujjukire engalo z'abaana abalinda okuwulira erinnya Chosen Becky liri nalyo linnya lye naye ate lino lye twamuwa lye liri ku ndagamuntu abasinga badde tebalimanyi kale senga nkusaba omwana omulenzi oyo omuggyeko kali katuze ffenna omuteekeko akamufuula omwana omulenzi ow'ensonga oluvannyuma ojja kufuna kye bayita diagram n'omukulu obukakafu obulagira ddala nti omwana omulenzi profesa the king Leigwe the number one Professor Sekajja afuuse omwana era ng'agenda okuzaalibwa makama kale ogenda seetinga senga womwagala okumulaba obulungi bwe tumaliriza ate profesa omumpeera akazindaalo nina ekibuuzo ky'ekikulu wekitta ffe nga tugenda bwekiddako katufune ekifaananyi ekyo tufunye profesa tugenda muwa akatundu ke tukatuume profesa nga yafuga nga buli kimu ekiri mu kabuga ako tumuwe katundu ki nyendo tugimuwe waki kayirikiti gye tuba tumuwa teri mwana nnyo kayirikiti eri kumpi wano nyendo tugirekere ono kale tetuyinaako buzibwe 500 kale photography agamba tabesa ali kukakala fe abaganda yetugamba nakyokala eyo kala tebagizanyiramu omukyalo obuddugavu obawanjawulo profesa okubatta kale senga sibula nina ekibuuzo kiri kimu gwatuwa ekyokola essaawa zino kati gwatutegeerera nti batulaze mukama waffe katutegedde mukama waffe era tutambulira ku mateeka ge tusooke kulya oba tuleete omulungi waki profesa otowogambye kati kosabye omwagalwa njagala omuntu otya erisooka omwagalwa eryokubiri eryokusatu your life kabaleeta obulamu nga tonaggwawo selecta pioneer naye singa nkuweggulire nekugamba nti senga essaawa zino ali kyamuliibwa kalungu era oyogeddeko otyo wanyina zinakuba hama kozi ogambye ekifiina muganda wange olutwala olimu ebyapa nitukola kula towa selecta pioneer
kale ab'essimu ab'amasimu tuyimirire mu position nga tetukosa bakamera okujjako official Congoman UG oyo abasigadde Gare Uncle Gare photography Genda saba tubeere ne order awo omugole tumukwase ab'ebifaananyi ab'amasimu tusooke twetegulemuko katono omugole tumukwase ab'ebifaananyi kale genda basaba woba toli mu tiimu Gare woba toli mu tiimu Rafi woba toli mu tiimu Fire Vibes obanga sigwe main edit space ebisoke tugireke tweyanziza tweyanzenge bamikwano tuwuliziganye woba toli tiimu Gare Rafi Pictures Fire Vibes main edit Congoman UG abasigadde nsaba tuveewaawo tusooke tukole banange omugole temumwogeza musooke mulindeku oda ne oda woba toli wa Gare toli wa Fire Vibes Rafia Pictures tuyina kampuni ezayitiddwa okukola omukolo guno ey'okusatu Rafi Pictures so kansuubire woba togwawo osooka oleke kampuni ezo zikole ekyamazima ddadi ngenza omwetegereza mukulu wabadde atambula ng'ayingira wano ku Wankaaki mukulu abaddemu n'akabaliga ddadi era musajja mugagga kubanga atidde mu jiipu ekigere ekimu ku akiserereeta ekirala kirinnya ku bule kitegeeza musajja mugagga mukulu ddadi ate ngenza okumwetegereza ku mukono gwo gwa kkono atambudde n'abakyala bambadde bulungi nabo ne bambala ono omuzungu bannange nabo bategedde embeera gye tulimu tubakubira engalo amina omwana omuto ye mukulu abakulembedde ayogere mukulu wuno alongera kano musoga kayita akadookoli kamuwe
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era zembeera zewewa omwana omulenzi akutte kawandula ligamba kitange abagenyi abajja mu lujja lwange ewaawo buli ajja alina koodi gyafuna mpulira era abali wano bonna balina koodi ntaka koodi Bekiju bonna era baawa omwana omulenzi taata namwe mwafunye koodi mukolo nzikiriza nkutegeeze yesebo wetubadde tujja mpulira naffe ab'envuma eh taata tulina koodi yeriwa ate tukulembedde eh Professor Gill! Professor Gill! Professor Gill! Professor Gill! Professor Gill! Tata, omwana omulenzi koodi eno weeyo tuli ku Professor Gill. koodi nga nkambwe Professor Sekajja. eh Professor Gill! omwana omulenzi Daddy. njagala otambula ejjo bw'oba olina enteekateeka ey'enjawulo ate ogiyiseewo ngulabe ng'oli